Baminisita okuli ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo, ow'ebyobukuumi Henry Tumukunde awamu n'ow'ensonga z'omunda Obiga Mario Kania balemeddwa okwanjula alipoota ezikwata ku minisitule zaabwe oluvannyuma lw'okutegeeza nga bwe batali beetegefu nti era bekyetaaga obudde okusobola okukola okunoonyereza okumala. Mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero, ensonga ezibadde zirina okuteesebwako kwe kubadde omusaala gw'abakozi abatali basomesa mu matendekero ga gavumenti aga waggulu, kw'otadde n'alipoota ekwata ku butebenkevu naddala okunoonyereza ku bapoliisi abaakuba abawagizi ba Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko. Henry Tumukunde ategeezezza nga alipoota ekwata ku bapoliisi abaakuba bannayuganda emiggo bwetannaba kuggwa ng'era beetaaga okuweebwa ekiseera okusobola okukungaanya amazima ku nsonga ezikwata ku bukuumi mu ggwanga. Got mixed up a bit about what exactly we are supposed to do today, and we are not therefore able to present this very particular requirement. Ye minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo ategeezezza nga alipoota ekwata ku misaala gy'abakozi abatasomesa mu matendekero ga gavumenti bwegenda okuweebwa mu bujjuvu ku Lwokuna olw'ensonga y'okuba nga bakyalina bye beebuuza ku minisitule y'ebyensimbi. Ate ye minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda Obiga Kania yeeganya alipoota omukubiriza w'olukiiko Jacob Oulanyah gy'abadde nayo ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Speaker, I must apologize to you. I do not know how this draft, with a lot of respect to this House, we are determined to go to the details of this matter and give this House a comprehensive position. Bwe twogeddeko n'ababaka ab'enjawulo ku ngeri baminisita gye bakuttemu ensonga zabadde basuubirwa okuwaako alipoota bawadde endowooza zaabwe ez'enjawulo. Kya bulijjo abantu okutabulwa ebiwandiiko kubanga basayininga bingi olw'ebizibu bye balina. Njagala okutuusa okusaasira kwange gyali nti kyekiseera bambi bayite mu kavuyo akafaanana bwe kati. Abadde alina okukyegaana. Mu mbeera eza bulijjo yandibadde investigated okubeera nti asobola okuwandiika ekiwandiiko n'akiweereza ofiisi enkulu bw'etyo ate n'azukka n'akyegaana. Toyinza kusitula baminisita abasukka mu 10 n'obateeka ku floor ya Paalamenti nga babagambye bawe statement bamaze wiiki nakyo ne batandika okugamba siri mweteefuteefu era tulindeko era tugenda kukola kino. Kikulagira ddala inefficiency. Bannayuganda ndi musanyufu nnyo nti olwaleero ensi erabye nti baminisita be tulina tebamalaako. Si kya buvunaanyizibwa na mu mateeka okumala galeeta ekipapa n'okyanjulira Paalamenti nga tomaze kwebuuza awalala kubanga bamemba bali bajja kubuuza zino sente z'ogamba minisita wa finance azimanyi. Ne minisita wa finance ayinza okusituka n'agamba nti oze sente zayogedde nze tebanambuuza. So nsuubira nti ekyakireese ennyo okuba nti bakyakwatagana nga ministries bakyala bapya mu kintu ate n'ekirala nabo bantu bayinza okufunamu obunafu. Paalamenti yakuddamu okutuula Olwokuna lwa wiiki eno ng'era baminisita lwe basuubirwa okuwa alipoota ezibasabiddwa. Kisakyo Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.